bana bali wano. Yisebo. Takachi. Beta agitaka bagala kuleta nkulakulana ku kyalo kuno. Ne twagala ekazi ne bwe mutu wako 10. Ku ttaka limulina temusobola kusibwamu yadde akatono. Ettaka eryo lyolaba. Ye future yange. Ye future yaffe. Ne muzeeyi yankuutira obutazanyira ku ttaka. My mom's home. Otunda oba totunda? Tunda. Totunda? Do. Mr. Thomas, I'm working. What do you mean you're working? Have you got the land, yes or no? Yes, I have. Sinza kuleka mukazi nga alina obuzibu bwati n'entambula n'engenda. Kwa mukyala anyira bwatyo. Tekisoboka toyinza kwa muntu mukyala. Katugeze bwenti. I'll crack your head. Right, you asked for this. Atenze ne bw'otasoma sifaayo mukwano. I don't care. Kaleke akana kasome kaleke Hello, can you tell me some information about one of your students, please? Selling banana in the market? Mwana mutoyo gotulogonya tomanyi nkera bambi kyaliba tosobola yadde okumbuuzaako nti wasiza otya omusajja asinga obulungi. Gwatasaana kukwata ssente kuweera muwala oguwakera enkyano zaali. I don't know that much. Her name's Flavia. wandibadde weekuba mu mutima leeteraako omwana ono avengako wano bw'agenda ku ssomero. Kale tekirina buzibu. kaleke akana kasome kaleke Nankuba yakwama kunkubako kano okuntuga nantuga. kaleke What is Safi? How many times have I told you to stop mistreating your sister? You're a curse to us. We don't like you. Do you understand?
like lion. She gonna fear. I think we are being followed, and it's a woman. Who cannot hear and speak? I'm smelling your fear. If you don't come out, your sister is going to die. Move! And I'm coming for you. Her disability is not inability. She's so steady. Tough like rhino. She got a mission. Silent mission. Strong like a lion, she gonna feel. Yes, okay, okuva mu Rainbow Corporation 256 bakutusako entandikwa tugenda maaso mpolampola kakati firimu eno twagala tugirabe eno yo tugirabidde ku live show era nga eno tugirabidde Bulanga Elsilagi Films Incorporated. Tugenda maaso tumanye ku kitundu kino ekyokubiri ekya Mugaba ekyali ntandikwa katono nnyo nagaemu emizi video mozisanga Media Aka be bakutusako neyo kampuni nekwata ne video abayimbi musobola okulayika ne mukola ki mugituukako Media Aka Films. Tugenda maaso mpolampola eno tugitandise mulambalamba eno yebulanga naki katugitandike ye part 2 Kasirye Johnny Bosco ku screen Mwanje Steven gomanyinga kabanana tulina ne Magezi Moses bonna bakomyewo eno ye part 2 Lutakome Tone Kayanja mumujukira muzira bamuzale Byalugaba Polo tumulabe mu filimu nyingi tulina Mugaya Faizo no mwana we wafeno tindike akubakobera tidi Bale Richard tugende maaso netandikwa Namiro Rahuma Malaika nga naye bakomye mu filimu etandika filimu ki ekyatandika butandisi twagala tumanye ku mulundi guno ludda wajja ebigwero okusinziira nga etwafundikira Mugaba part 2 The Good Evil era Mama Lususu yakutuusako abakyala munyirire Mama Lususu nagaye kugalira yakwomusanga Elsilagi Musa Batte ye nannyini filimu asooka ekyali ntandikwa Media Aka Films Graphics tutandika butandisi produced by Elsilagi Musa Batte ekyali ntandikwa Namiro Rahuma Malaika ne Nakito Jennifer bakoze ku makeup Lutakome Tone Kayanja ne Bale Richard be balonza abazanyi ba filimu eno director of photography ye mwana mulenzi ono Musi David Lubega Lutakome Tone Kayanja ye mutegesi wa era ye mutendesi eyabadde ku kamera ye Musi David Lubega era nga editor filimu eno script writer ye Lutakome Tone Kayanja cinematographer Media Aka Films nagaye Mama Lususu yakutuusako omusanga wali bulungi nnyo kugalira edduuka liri namba 517 abakyala munyirire sitole ya Elsilagi Musa Batte kati ketandike kakati jukira ekitundu ekisooka omwami ono yali agala okumwawula ebintu tebyagenda bulungi naye mugezi okulayika nga anoonya abawala baamubulako bali luddawa njabbalaba katono nnyo mu kitundu ekisooka ekya filimu eno ndagambye mwemuke mujja gisanga ne mwemizi video njabbalaba nze sibbibwa ntyo nga saawuddwa tebayinza butanjawulo ebyo basaaga ekyali ntandikwera nga tugenda maaso kati yali akyanoonya abawala ogenda okulengera wowe maama nnyo bano batusuuziza maali ki kamasu gw'omulambo ogulabyeko kati bano babakanga olwo bagamba omulambo guugwo kumbe bali ababakanga bali balabye keesi kati bano babagamba omulambo guugwo balowooza waliwo omulala ogutali mu keesi gye bakoze eki gye basitudde kati mu kiga kyava omulamba guugwo gwennyini guliwa mwekiki sikidaba nga yamala kiraba labanga emaali yaleeta obuzibu bana mwemunde kamuba munkoze bubi tugenda maaso ne Mugabe kitundu ekyokubiri eno yentandikwa yaayo nagambye mwemizi video nga bulijjo eno ye part 2 ya Mugaba bagambye mulambo ne mugulabyeko kwendi bali abatugambye mulambo batusuuziza maali nayo toyogera byemu bannange
nze ebintu by'okudduka module eyo kati n'omulema akyogera misinde Emali eganye. ne nawe ojja kugira emali yabadde yabasi Mwize tujaki. mali yabadde kimali Ningine. ono mbu alina amaanyi oba no yaba atuyamba yanaatuyambako bijanjalo nedda Nida ne muwogo. muwogo Muwogo. nedda si muwogo sikia Niwe nimbaso kuchiriza. Yayanga. ono yagala kuyamba Nebiki. Kamasu. temwogera ku kyakwetika kuba mbadde mugamba omulambo gujja ekyo temunzijukidde muli babi nnyo okudduka ne mundeka emabega ng'ate mukimanyi nammwe wendi neetaaga obuyambi efirimu eno ekyatandika butandisi era nga tugenda maaso Tugende tujaki. Mwize tugende. Tujali. kati ono kyakolera nga abagamba nti bagende abayambe Mukwende mali. Tujetaga mali. Naza kujaki. mbo bagenda kujakira nagambye olulimi kintu kikulu oli bwawulira okujakira eri kuba kujetika kati yawulira ng'okujasa kati bagenda otuuka emaali kati emaali nga temuli bano be batukanze babatukanze gitubbako waliwo abagambye omulambo guugo ne basuula eri kati mu kusuula eri bano ne badduka kati bakira bakale kakadde kakodyo kabali bw'oba oli awo bakanga bo badduke bano babatwaleko emaali kati mmwe mundeetadde ki emaali ebaddemu obadde muzito wanga golodi kumbe emaali yali ku bbali ng'ebalaba gye baali bayita emaali yali ku bbali ng'ebalaba emaali olwagiraba ono yagiraba yeeyo firimu ekyaddirira laba ekikumi omulema kino kyekitundu ekyokubiri kino emaali mama emaali egenya musota yino tugenda maaso emaali ebadde ki tugenda kaliku bena abaali baginoonya bano bagwa mu jjajja yali amanya naye gwe gwana gwe kamasu baali bamanyi kamasu wokukyalo kamasu omalaga ntomero oyagala kunsuuza mayembe gange papa kukaki odduka jajja nti tubale tusitudde emaali egize emaali efuusemu omulambo nze ngenze mulambo ki emaali efuusemu omulambo emaali efuuka etya omulambo wulira jajja kati enkuba etonnya musana gwegwaka emaali omulambo ono tebalabye mugaba atambulira mu bbanga alinga kale tugenda maaso ne bakirira ekisaalu kakati mugaba nga amaze ova mu keesi kyekyaddirira owa boode yatutte bali eno yebulangano ki efirimu egenda maaso laba mayiti bamanyaba laba etabu owa boda alugudeko owa boda mugaba let mugaba take control movie efirimu egenda maaso nagambye mwemizi video mwozisanga MK Majestic Plaza level yakutana eduka liri namba 8 ne matundiro ga firimu wonna mu ggwanga bane kuno kulabula omuntu yenna osobola okuleka ndi otunda ekina Uganda naye tokkirizibwa kuba mu kopi kuba waliwo amateeka agabitwala kale no firimu bw'obanga ogisuubudde oli wa ddembe okusuubula kopi zonna z'oyagala ng'omusuubuzi n'otunda naye tokuba mu kopi etteeka bwe linaakusanga munaye tukugambye kati omulema gye yali awumulidde omulema yali agudde kava ne bamutwala tugenda maaso n'ekifaananyi nagambye Ike Music yamaha sente duka LB59 efirimu gyolaba emanyiddwa nga mugaba ekitundu ekyokubiri katudda ku baana bawala bambi ono amaanyi gamuwedde yenda kuya Angel amaanyi gamuwedde lyanze ndeka munange sikyasobola genda namuna ekyoba okola gweyongereyo taasa obulamu kumbe mugaba ayingidde mugaba olwatuuka kumbe kubabola kuno kuli kamusi mama gugwa mulambo ono ye naatema mugaba kubawala kuno oba kuliko ki omu ku bo bwamutuuka kanyiza nga alwadde ssenyiga
Mugaba yasemulanga ali mwakawuka mu nnyindo. Otona nzijawe yangu anga tanadda. Twalanga tanadda. Twalanga tanadda. Wuya akoma wantu alanga tanadda bambi tugende. Kati tudako. Ubadde ki? Eri waliyo omulambo. Gwe nawo malaga tagala. Mulambo guli ali gwe mbamugira mulyango guli ayo mango. Mulambo mulyango. Guli luda mulambo guli ayo kumba banatebo bagunoonya. Bano bo banoonya mulambo ate oli aweza guli eri. Ne bakuli eyo mama. Guli eyo. Omulambo gufuuse omulambo. Kakati tuddako erudda waliwo omutamivu eyagudde. Efirimu yino nagambye no gye bayita Mugaba kitundu kya 2. Kati ono yagudde. Katuba tuli awo. Kino nno ekyalo kiriko abalya. Balya. Batambula n'obutiibwa gwokimanyi nti enva zaabuze dda zinonva. Wano osala naakani kino kikola naakani. Ekifi n'ekiwaayi kya muwogo. Koyente musitule bayina obuti bwabwe mule tugende tuleete oli anaatuyambako tugende tumuleete. Kakati nga beeyongerayo abaana bagudde ku nva nga bagenda baleeta obuyambi. Egenda mu maaso. Kakati munnange efirimu egenda mu maaso. Kumbe ono yazirikidde ddala okuva kali ke baabagobyemu. Ono tuulira muyita babiri kumbe ebirowoozo bitambula. Ajjukira we yali agenze kyali tete obuzibu bwonna kuwagala ssente ezo abaana bobola nga omanyi weejjamu ensimbi nga toliiko masa. Weyagira eddambo we yalabira eddambo ekintu ye yali sooko y'amaanyi. Kati ebirowoozo babiri bambi naawe omwana yali mulongo babiri yawunze dda. Egenda maaso. Efirimu egenda maaso. We baamugambira omunaaza. Ebyo bye biri ku muwala. Kati awulira. Mukazi wattu ebirowoozo biri wala. Yawunze dda. Era ng'ekiri mu bwongo bwe gwe mulambo gwe baamuyitira okunaaza. Naye nga batuba tetwerabidde. Omuwala ono mu kumugamba okunaaza mayiti kyekyaviirako omulambo guli okutaama n'okudduka okutuuka okubanga we bali abantu babonaabona lwamugaba. Onaamugaba bambi guma munnange tondeka. Babiri emulongo babiri baba balongo. Nga akasimu kababbye ku mukiga akakwata kumbe kaweddeko omuliro. Simayina kyakola maama ani ayinza tuyamba. Gye bali tebategeerayo. Bali tebategeerayo. Namuna ekyo bulina okumanya ndiguma. Gwagumye ebirowoozo biri wala. Byajjukira kwe kumugamba okunaaza eddambo. Bananga munsonyiwe bambi namwe afazali mbegayiridde munsonyiwe bambi. Afazali mundeke bambi mbegayiridde kale kangenda afazali njanazaamu omulala obugere. Munaaze ojja munaaza. Efirimu egenda maaso. Nagaye kutusibako MK Electronics Majestic Plaza level ya kusatu edduuka liri 19 bamugamba okunaaza eddambo. Babirye kino kye kimuli mu bwongo. Munnaamuzuukusa eri gyali amulaajanira. Eddambo lino gwe bamugamba linaaliza kyokka lyerimu lyeri bayigganya eddambo. Egowenge awejja esimu yaganye kola ono awejja oli munne yazirise dda obulamu buwongedde okutoniwa. Tebereza omwana ono yali mulongo naye ekyo genda okulayika ndi atandika okwetunda ku street ekyo nakyo kyafuuka kirala. Kaakati tuddako omanyi looni ebintu bya looni bino byakupanga. Banansanga aye maliridde okuddako endawulo yange male n'okutereeza wenda kwawulira. Looni jangu obwedda kugamba ne naawe tomala gansunda odika naawe kumbe looni engeri gyali ayitirako mbikajja ekakira kati w'amaanyi. Bulangana ki?
Efirimu egenda maaso. Omusajja abaddeyo nga ntawa. Kati kumbe Roni ayinamuko omusajja gw'atawaanya. Omukazi n'ayonsa tonsunda naawe ebbere lijjazaala amata. Tolisunda nnyo. Ituli naye nagamba nina okuddayo eri kumba alina okusaawa tata y'ebikajjo namba kati ayagala kino kiyite mu bwangu agenda dde mu bikajjo linda kamabere gansaanuusa omwana naye kazuukuseka ngende njose ndayira mu Katonda nja kudda ejja bada ishai saagala kati n'agenda ddi mu bikajjo mama kati baalabye omulambo ekituufu kye batane bakukkiriza nti keesi mwe mwabadde omulambo gwe baalabye mbaika besondeze kale maama mugaya faizo oligino nemuzi webale gwana gwe kundeka maama ye munaku agenze banze maama nyabo ne benaze nabo bandese maama omulema ye yayoleddwa dda kati ababiri abawona kati Leba bafudde nze Kamaso mvudde mu kyaliwe we bazanyanga amatatu ku kyalo Kamaso genze maama Kamasu akaba Kamasu ovanga embere janga tochayinza kaba nnyoko ngo kaba kyaliwo wawe mama ulire ndu abachanga ngala gumekwisa mugaba mekwisa eno filimu mukisa gwamanyi nnyo tugisumululiride bulanga Part 2 halaze wansanyiye kumbe tanna musonyiwa wuyo egenda maaso kaka tuddako ew'abaana jjajja waliwo enva ezirabiddwa ye Lubaga ne Lwera baana mwe jjajja gano masavu gennyini we gatasala kawungezi ka leero bantuke nagandi ono ye jangu kakati abaana bano banona jjajjaabwe bagudde kumva egenda maaso ne tudda ewa jjajja mujje jjajja ng'asooka aleeta omugagga ye Magazi Moses Oligino Names kati jjajja ng'asooka abuuza niye mulambo guno omwana ono yagenda okudduka kubanga mugaba lyali jjiini yaliwo nabagamba nti temukolanga ensobi ku mulambo ogwo mulabika mulina kye mwakola ne gudduka kwendi jjajja yali saddaaka jjajja agala amanye kikyamu kye kyaliwo mugaba nga tannayuza yamugamba ni oli yansaba saddaaka nendeeta saddaaka nanga atoleeta ensaata era ze naleeta yalanga si basaata mugaba yaddukanga agenze ku kubanja teyadda tugenda maaso kakati kambuze omuwala ono mulongo kati kirabika mu saddaaka gye baleeta kwaliko saddaaka etali ntuufu era jjajja yakirabirawo nti ku saddaaka ezo kuteeka okuba ni kwaliko omuwala nga mulongo ekyo jjajja yakakimanya kati mugaba munyweza obulungi twetaaga omuwala oyo yaviireko mugaba okudduka ateekeddwa okuba ni yamumala amaanyi era gwe tulina okukozesa okuleka nti tumunyweza ekyo ne kitegeerekeka kati gozanya n'enva jjajja ayambuka abaana bamugaye twazudde enva jjajja bamugambye bazudde enva tugende mu nva baana mmwe jjajja awulira n'okwowaakooye bazzukulu be bamuleeta waliwo we baalabye enva ozanya n'okuzanya kati kumbe bambi abawala nabo kati omwana ono kyategerekese okusinzira omusawo oli omulogo nga bwannyonnyola kulayika kuliko omulongo yensonga lwaki mugaba yadduka tasaddaakirwa abalongo lyeddagala erimusiiwa kakye tulina okukola omwana ono ye mwamuziikawa wulira jukira omwana bw'amala okulayika ani azirika bagamba bakanyama bamutwale bamusuule ku ttale ekituufu tebamuziika kati bwe bayogera ku kyoko bakanyama bawulira kabanana yatyamu nasooka amujezanguwa tugenda maaso kubanga mwagala wano mugere omuzigo yabagamba nti muleete omulongo gye muhamuziika omuwala ono awunze bampyempya awungiddewo takyalaba yamwanguya ziri ayina ziri ezamufululizo rapidi ono genda okwetegereza lindako
bamukubye empita agenda okwetegereza bakamukuba empi gwe omuwala baabo mwe mwagamba omuwala mwamuziika kiki kino kendaba kumba bona gyabadde batagalira omugaga alengedde yanguwa tugende maaso baasi kati abazzukulu baleese jjajjaabwe jjajja wano we wali akava obuze kugamba bamunyo wano we baalika kati kumba oli yali mutamiivu yali agudde omwenge we gwaggwa akalabika n'atambula wulira jjajja jjajja yayomba waliwo gwe baabika ku kyalo nti afudde nga ali akyali mulamu kati yabaga akumwe leero ndyakomu musanye n'okuzanya jjajja ntukwengayiride maama badrage efirimu egenda maaso gwe jangu omuwala ne bamunyweza munne yadduka emisinde ye ne yeyongerayo ono nkolina kumbe munne agenze munne ayiringise baasi leka gwe teditedi bannanga ate bansi baasi laba omugaga bw'atunula firimu yeno mugaba paati tulaba omulogo wawe maama yaye nfudde yaye kati n'asooka jjajja yeetoloola laba eddogo laba omulogo laba omulogo gwe tolina gy'olaga bakizudde omuwala ono yalimu amaanyi agayimiriza mugaba n'asooka mwetoloola n'amukolako engango tolina woofulumira n'asika amaanyi ge ozanya n'okuzanya musajja mulogo nnyo Kasirye John Bosco ligino ne muzitumujukira mu firimu ng'ejjiini ly'entwetwe kaakati tuddako ewalutaako Metoni Kayanja tumujukira mu firimu nga Ziraba Muzaale kino kyekitundu ekyokubiri yadduse yagenze bannanga anoonyeza wahumulira olabyawo bannanga badakyalyawo naye gwe naye lwaki tonvaako wakanga ngobererako ki neyekyanga ngaomanyi abaniga bekyanze ono omuwala bamunywezezza yangu topalala newoopalala gwe tukutwala kumpa ono yekyanze nze tomanyira onjagaza ki yekalamu ddawo oba sekyonjo kuyola action mugaba part 2 movie fakubiridde ku bino yemoledde ku musambwa liri jjiini ly'e Mombasa ne bajja banyweza laba enkakka tunulira laba enkakka ne bawanikirawa amusitulira mu alimot laba omusambwa laba ejjiini wona muvi bano babano gwe tetulekanira kumbe ekyataasa ono kwe kubaako balengera obwedda banoonya eno jjajja akyaloga muntu yamulogaloga n'amukakkanyo gwe tolina gy'olaga gwe eddagala lyamugaba kati kuba kati mugaba omuzza mu ssanduuke bwe buzibu ne baloga omuwala ne bamuloga ne kuluga gwe nkula yaloga oli n'amusinga omulambaalo yamuloga omulambaalo ojja kulambaala oyagala kudduka baasi omwala ono lyeddagala eriyimiriza mugaba efirimu egenda maaso saagala kummanyiira n'alyoka amwongera mulookinga n'amuloga eri amuloze bulangano ki tulaba mugaba paati 2 ono mulogo akuloga ne santiri efirimu egenda maaso kaakati leeta mugaba engeri gyekiri nti baagala kwata mugaba bano tebamanyi kituufu kiri mugaba oli ng'agamba munne nti muleete naawe va kwoyoyo si gwe gambye nkugamba okwata oyo agudde nga waliwo oli ayimiridde kwata oli ayimiridde ono
nyweza oyo gwobaleta tugende naye ogwo mulambo tulina guziika buziisi kumbe guno mulambo si mulambo guli si mulambo kirala laba ekyatere banange laba ekikumi laba embirigo laba firimu laba olutalo banange ono wuuno oli akyakulukuta bano banoonya mayiti naddamu n'abatomera buto naye naawe wakatomerotomera banange kigudde butifumba mutu kwata oluyi mu matu tereera banange mana yawunga atandise osonga gyava kumbe yewali emitawaana tanyongera nyamba tanyongera bambi nyamba tanyongera mama egenda maaso efirimu egenda maaso kaakati kyekaddirira bano baabano kaakati bano bali miyembe batudde ono gamugasimo ekyo tugenda kukola kwendi ekyaki kwendi okimanyi omukazi yagambye nti kufa agenda kulyako omwekyeggulo kwentukoze tutya kino ne kirowooza omukazi ono twaleeta tuzeeyo ffe waka kweriggwe kandi yasooka n'akubamu kapulaani awo jajja yagaye ngenda kubalya jajja nembagamba muleete enva ne mujja muntwala awali enva nga teziriiwo ng'alengera muno yennyini yatema enku bagenda kumufumba yangu yenku obo obutungulu tunasaamu n'enkya kale jajja kanyanguwe ono bamuli bubi jajja munange wandindesa ngenda kulya kati basooka kuloga omuzimu gwe basooka okuloga guleme na kudda basi onajja leeta banange tereza bulungi leeta ejjambiya olabika ndi ojjako omutwe ono munene anoona ejjambiya banange ejjambiya nkulabye tulijjo nonyegalireko ddala jatuleeta enva z'omukazi yamugaye ekituufu omukazi yanditulya tugeye tuleeta enva ze efirimu egenda maaso bano baabano wowe ebintu byongedde okuba ebizibu kati omulambo gwadde bagenda okunyweza gwe guleese obuzibu ne badduka kati ate n'omuwala laba wadduka nabo ebyembi kati ajjukira leeti nti libadde talina kudduka na bano kuba ne wadde bamulidde okimanyi ono twaye jangu baneeze muveeko jangu mu kifo ky'okwata eri yadduka agoba bano naye bakakula kati obunafu obukajjudde stupidi gwe naye ja tugende tukutwala bakututumye yitawo yanguwa omuwala ne batwala kaakati bano baleeta essanduuke bagirina naye baagala kwata mugaba adde mu ssanduuke bakikoze batya mugaba alina okudda mu ssanduuke va kubiridda ku bino ono bamukubya oluyi kati bali mu mukozesa mirimu bamukubya oluyi ne bamutereza mu layini wuuyo bamusimudde oluyi ne bamutereza mu layini efirimu egenda maaso kali kumbe Aroni yakomeza omwana w'abaana egenda maaso sokolindeko Aroni yali ku muka musajja olowooza balo tatusindikidde mbega twala eri naawe embega waawa gwe balo tatusindikidde embega olowooza kumbe kikino mama ndabye bubi oba olabye ekikwendi sokolinde mama sokondire kumbe mugaba abasanze mu njawulo ani abagamba ono genda kiboko tebamukuteeko kiboko ogenda wulira kiboko mabeere kiboko mu nkwawa kiboko mu nkizi
egenda eri Mugabata busi ono wuno ono ali bamugaye situla tugende yangu yamutwala oli wano nakani ozunga buzunzi sajja ekikulu omuddayo muwoza simanyi mwagala bugaganga n'obunafu muli banafu tambula olabye obwenzi bansonyiwe ono yalowooza nti muk'omusajja bbaawe alabika yamuleetedde jjembe kumbe si jjembe n'alyoka amuyunka banange era ye yafa akimanyi ono amaanyi ge yafuna olwa abaddeko empeta emuziiza okubanga ataama olwedde abadde mutaamu egenda maaso olaba abadde ataama aliko empeta naye kali bw'abanga avuddeko empeta efirimu egenda maaso basi kaakati firimu yiino kadi keesi efuniddwa kadi keesi weefunira agigendamu gwe batannafuna naye nga kye basoose okumanya omwala ono mulongo era omulongo ono yeddagala lyokka erigenda okuyimiriza Mugaba okubanga bamukola kye bamumala amaanyi omuyingiza mu keesi tugenda maaso gwe kano oyagala kugiraano okwonooneka mudaano gyakinnyonnyoka laba omugagga agudde awo sente we zimenyera awulira ayagala zikoowa ennyumba ye keerabise naye awedde awo baakiraba mukulu mbadde nsaba nzireko ekanywe ku lwendo lw'amazzi oli musiru bino byawedde si mmwe mwamwetikka baali bamanyi batwala maali nja kukuba ejjembe mu matu kaninde leeta musoke muteke wansi jajja mukambwe Kasire John Bosco tugenda maaso Mugaba Pattu mu Umuza Josefu efirimu y'abasitabeerere tulaba bana Uganda gwe vutedde eri teteke ly'obufuba buli okubambalire ate tomuddamu kuba naye nannyini mayembe alina ag'omunkwawa ne mu nkutu mumuzannyira kakuba ejjembe ezzibu halo n'asooka aloga essanduuko eno kuba oli we bagimuzaamu tagezangako okuvaamu musajja mukakambwe muzibu nnyo ekeesi yeefuniddwa naye nnyiniyo oli noono ne basooka bamunyooka amunyooka nnyo buli wamu n'amunyooka amunyooka tugenda maaso nagaye Rwani yatuleese efirimu gye tulaba yiino Mugaba Pattu tugirabidde oddangayo omutwe mufu tulina Mugaba kwetamukwata tuli mu kaseera kazibu mugire Mugaba anywezeddwa atya Mugaba anywezeddwa atya yegenda maaso tambula obugagga kaka tuddako ku lubanyi eno gye baali bateeka abawala kuba bagamba Mugaba we bamala omuzza mu ssanduuka alina okusaddaakirwa abawala 3 okakasa nti mu ttaka alaalayo efirimu egenda maaso abawala baabano Rahuma Malayika Namiro original names ndagambye MK Majestic Plaza level 5 ne matundiro ga firimu wonna mu ggwanga emizi video tusanga mu kisenyi esimu eri 0752119887 kale bannaye mazima ddala n'olaba singa twagenda mu badinka baffe ne tubeereeyo baali bamanyi nnyo okwawulirwa mu badinka emmindi bw'ogifuuwa ennyo erwaza ebirogologo kati omukongozi awuliraereta Mukama Katonda omanye emirimu gino egitaliimu masa nanyamba n'ensimatu wulira siriddamu kutunda byange
bulanganya ki efirimu egenda maaso bannange mpulidde bubi agambe taliddamu kutunda byangwe bibye naye muli bantu bakulu mubikakaawamu nze ngaali atunda byangwe kuluno yakusewa kakati kumbe kano katandise okuyiiya gwe kiki njagala gendako manju kiki omukonyo ogunuma omanyira ano bw'obanga oli mu kukola sente ne gukuluma era ng'omugamba bw'ate nyala genda kwetawuliza tugenda mu maaso Shanita Nabasirye original names firimu y'abasita jangu ate ogenda okwojowa nga nkulaba pitaako ogeza n'okwojowa n'esiraamu okwojowo nga gujja tugende bugutajja omukojjo ujja kungwako tugenda maaso ndeka naawe tagenderere ate nja kulope wafande birabo Nawe. Yes. Nze tonsikas kanya choka you don't know how to handle women. Ani yagamba ndi babakwatanga lyenvu. Kakadi waliwo yasimatuse ngumi za mugaba. Wowe. Yasimatuse ngumi za mugaba. Wowe. Eno ye part 2 eya filimu eno naga filimu ya El Siraji Musa bate. Okuva mu El Siraji Films. Tugenda maaso 2010 guno teri kuzikiza wetu mu filimu za feza bana Uganda. Naye nga twagaye buli muntu osolo kwetusaka kina Uganda. Naye togezaako kuba mu kopi zirika amateeka agazifuga. Wabula genda osubule obogula watuufu. Filimu etaliko bandlolo ekwatisa ate mune ebintu ne bigwa bubi. Tugenda maaso ekyo kyo kivudde mu bekikwatako. Kakati abaana ano basaze bagende banoonye enva za jjajjaabwe. Kuba bagenze ne bakizuula. Jjajjaabwe ku bbomu leero ayinza okuliibwa singa tebamutwalira nnyama. Oli mukazi muzibu ono asobeddwa musajja wattu yerutaako Metoni Kayanja original names. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Yanguwa simanye ate byabasezi bayiga nnyo nga tebali mu ngatto. Mutu akoze atya ulira omubiri gwonna gwonsiiwa ndudde okulya ku kiwoowolo ky'omuntu. Kiki gwe kaba mpola kombe ono musajja atuwuuno ebintu si birungi okutwaliza awamu. Mama. Yawonye kufa yagudde mu mbi za mugaba. Yagudde mu mbi za mugaba. Bano babano zikati niwaba mulamu nja mutwala bamulye kubakati bintu bino simanyi kumanya. Omukazi yagaye tebadda kajjajjaabwe yabagambye okudda eka nga tebafunyeeyo mulambo. Afazali ku bo balyako ono wuuno ono egenda maaso. Embeera yeeyo basi kade yatutta oli okukola susu kyokka naawe kikyomala gansindika. Owayi wamba bakuzaala kawolo obibuuzaani twala eri naawe kale oba oli weekakirambulira gwe nvaako gwe dda wali okojowe naawe kyokka baŋŋamba omanye emagamagono ntwalako emagamaga nze kyagala ate gwe negendereza naye ndyenda kukobera kiki
naye mbadde enkoba bwanjawulo toyidi njawulo njawulo biki twatwatwatwala eri aye Katonda ayide okutulaba naye nze mbadde ŋŋamba owulira bw'osajja kudde ate kusajja kula asajja kudde kyokka owulira osajja kudde firimu agenda owulira kumba asajja kudde omuwala kye yakola ono abadde amanyi omuwala amuteeka mu mbeera kumbe bamujja mu mbeera yamunyiga wowe maama omuwala n'afuna ejjinja omuwala eyo ono yasigala asambagala saagala kummanyiira stupid olabye ensi oddangayo nga amujjako bisumuluzo bannange basajja bannange nange abantu awo mbadde njagalawo nnyo naye mugire mukendeeze ku ŋŋendawo yaawo oyinza ofunira mukazi ayinza okugamba gira tulabe naye ng'ate ayagala kuleetera kizibu egenda mu maaso kali kumba omukongozi omala ogenda okujja mwe nga temuwera baali bagenze kojjoba luddawa bajja kojjoba mu bbombo lyange saagala ebyo kumba oli yatolosedda efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso wewe maama baana mwe mweyisa bubi kale ono ogenda okuwulira oli gyali akuba miranga n'abasirye Shanita oligino nemuzi n'abasirye Shanita efirimu egenda maaso kumba omukongozi wuno akomyewo akizudde mune bamubamudde omutwe gundi mwe mweyitaki bano ade babalese mu lubanyi era kye yakola omwana ne yeesonseka munda ekyo tekibawonya ekyo tekibawonya ekyo tekibawonya abayingira akayumba bamusimula luggi bamusimula luggi bamusimula luggi nagweri n'alambaala kano ne kamwongera namu ne kamwongera namu ne batangi ekyo kyemusazeewo okkola ekyo kyemusazeewo okkola kaakati njagala ndaba omukuomu tuddako ewa jjajja mwanguwe bano ga baleeta sanduuke kumbo abawala badduse abawala babadde balina okukola ki okulabika ni babasaddaaka kali batolose gye babalese ku lubanyi bagenze efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso kano kaakano kabadde kekweze era kekweze owe maama owe maame amunoonya si mwangu bamutya olugi ne mugenda tugenda maaso kisi tusitanule oligino nemuzi tumujukira mu firimu nga Njabala aluguddeko buli omu obedde awera nkolokoto enviirano siddamu byakwetunda bannaye omulimu ogwo mulungi kwagukola naye mubi nnyo nga gyawonye kati muwonye omulamu tawoneka naye emponye sajja bana emponye esajja ligenze bannange libadde liyinza n'okuntabukira asanyuka aliwonye kumbe esajja liri lyetoolodde esajja lyetooloola bannange esajja nga lyetooloola munnange omuwala abadde amanyi yeekwese ne bamugwa mu malookooli ne muba olugi ne mudduka saagala n'atandika kano akatugiddewo lwaki babatuga kuba bayinza oyafa bambi amutuze naye laba kye batuze aye olituga olitugiramu nemboona omusaida omusa kadi kumbe jjajja avuddemu ekitundu ekirala oli jjajja muzibu tuteekewa jjajja kumbe avuddemu jjajja omulala kati oli jjajja alimu bajjajja shaapu ne jjajja yungwe kati yungwe yasigadde
takyayogera ali awo. Kumbe jjajja Shapu agenze. Bano bali mu kusomba tebamanyi ono akooye. Wowe mama. Jjajja Shapu agenze, kumbe jjajja Shapu alina kyalabye wuuyo. Wuno atambulira mu mbuyaga. Atambula nga mbuyaga. Jjajja Shapu atambula nga mbuyaga. Atambula nga mbuyaga. Abantu batolose. Yungwe yaliwo. Atunula butunuzi. Jjajja tukole tutya. Bano bagenza amepiripisa. Amepiripisa. Kwa nini yeye umepiripisa? Kama una piripisa, wacha mimi naona kwa nini yeye anapiripisa. Duko ogenda. Jaja in action, aine mboko ye. Duka. Wai. Labe mboko. Ono yagenza da. Yakanyuga mugo. Omulogo lya musajja mulogo. Musajja muzibu. Ono wuno. Yagenza domuwala. Abagenda. Omugo. Wawe. Yamukuba omuggo. Bamukubye omuggo. Onzanyisa ne gukomawo alaka. Nakumbawo. Kakati. Bonna nga yebaduse. Gwekino. Egenda maaso. Ulagawa. Sokewa. Sakamba mufeko muteka. Efilimu egenda maaso. Kubiko tikyayagala. Tekawo. Ogenda wano. Odaga. Kwaje. Ono yamunyiga kiboko. Muchima nga mukambwe no musungu ovu muzibu. Kati ku mulogo nayinza okuba kiboko naye teziba zokka. Teziba just kiboko. Nzanyisa wano. Ani asigadde? Bonna basatu abawala. Saagalebi. Jjajja mukambwe muzibu. N'ayita abagenda. Labe kingiringiri. Oli wano wenna otunulanga ekinga zamba. Mbagamba mugende mugire musajja muli muzanyo. Sadaka ziduka budusi. Uli mpi. Toyinza sigala mu magezi. Atani sotunulanga sejjembe. Alinga akubidwa endeku. Egenda maaso. Efilimu egenda maaso. Byalugaba po. Mwanje Steven. Mugaba nayingirawo. Obedda bebuza gyali wuno yerese. Kumbe watuukidde jjajja Yungwe yaliwo. Wanje. Egenda maaso. Kakatudde ku bano. Akagwa kanfumise. Bano banoonya nva zikyabuze. Naye tulengedde waliwo yagudde erudda. Ye Lubaga ne Lwera. Akulembedde ye Lubaga saza Ddamba alidde bafu bamuluka. Gwolaba oyo. Efilimu egenda maaso. Sooka olindeko. Onzita. Ogenda okwetegereza. Ne bagwa ku nva endala. Wuli. Nti tugende tuleeta jjajja nti luli twagenze okuleeta jjajja. Twasanze enva zigenze. Oli yali mutamiivu. Wasanga omutamiivu awese. Kaakati tunuulira jangu. Mama. Laba omusozi. Bw'oba oyina ewammwe neibawo nga atera okuzina amazina ago. Weegendereze. Bwandika era ng'oli musepiki. Basi. Ono omukulu Lubaga alidde abafu bamuluka. Nyangwira. Leero neesoose temukwata kabuyi. Kabuyi wange. Laba eddugo. Abasezi baba gwe yangu wange ozitowa amasavu. Ozitowa gwe. Kampulira ekirozi ebiwowoolo.
firimu hino laba omulogo ne basitula situka mangu jajja bwalena emmere tebulako nva olwaliro nja kulya omwana w'omuntu kumbe bafunye omunyama ne basooka banyweza omunyama ne bagukanyuga omunyama. Tetwagala leero kwekwasa ekyo kiwedde tugende bagukanyuzeewa omunyama gwatuukira eno basi yawagirira webiso n'awagalira webiso ezo nva zennyini teri kubuuza avulula ono wuuno bamukanyuze zanyisa gwe abasezi naleeta sepiki nga tuliruddewo bulanga nalo envo zirabye ezatuuse omusezi teyemenya akanyuga bukanyuzi bintu bino jjajja olaba kati jjajja leero ebiwawolo bituwe twala eringa jjajja ebiwawolo byange jjajja nze atalina mannyo nze ndi ebiwawolo nedda jjajja naawe leero lya ku nnyama y'omugongo wulye bwekaluba nedda jjajja ennyama eno gye tugijja wala leero tuleese na muntu asamba giramule genda oleete ekisula gwe sooka oleete akabazzi guno omutwe mugusula mugukalakasi male noleeta endagala kumbe ona gwe baagala okukalakata alimu akalaba wangi ndi kiki baki kiki ekiki gwe basi natema egenda maaso nagambye kampuni yakoze firimu eno gye bayita Elslage Films tugenda maaso Rainbow Corporation 256 bano kumbe jjajja agenda okudda bali mu kutuga yungwe ontuga kumbe shapu akomyewo oli mutuga obedda bali babiri ono nayingira oli kati shapu wayingira yungwe gubula asala saagala kumanyira oli mukuntuga ontuga totawaana toza kumanya najja ejjembe lye yakanda kankamuka yakanda kanka kulina gwe ebyo byaliko osaaga omanyira gwe soka olinde mulete sanduuke bamunywezezza mugaba bamunywezezza naga eno yebulanga tuli iganga gye tugirabidde tegereza gwe leeta tugende maaso ne firimu ate nga mwena nabagambye abalina ebitone by'okuzanya firimu industry yeekulira ddala yabaye namba z'essimu okuba ku 075-211-9087 ne tubalagirira abasingawo ku badirekita ba firimu ebibiina Uganda bino ne bamunyweza kati mulete mubikkeko ne bamubikka basi akyakankabuka bamutadde muli ekibadde ekizibu kyakumuzza mu sanduuke naye kali kaze mu sanduuke ekyo kikiwedde vayo gwe mulere bano bazirise dde abawala saagala ebyo gwe saagala gwe ngalera gwe laba banyige ejjembe jajja mulogo akologa mbuli ango kati abadde akankabuka amanyirago amanyi gyenajja amayembe zanyago yenna jejembe lyange gwe siri wala wano jaja kiwedde ono omulongo kati mumutunuze omutwe mutaka kubanga abadde atambulira mu bire ono okumanya nsumbuye njagala musimba nga omutwe gutunudde wansi mbaga mutunuza wansi upside down amanyina oluzungu temwasoma
temwasoma mwagala kuŋŋamba mwasemba mu kibiina muli basiru njagala muyisa mu ttaka ajja kakasani siri mwangu ate muyise mu bwangu egenda mu maaso labalaba zamusajja egenda mu maaso labalaba baasi efirimu egenda maaso ne bamusimba yawedde dda mumuveeko ono mulina makuba emiggo bano mutitibana butitibanye nagambye abaagala okuba ba agenti n'okulai kadi musuubulamu oluseero okuba ku simu namba 071 10 55 oba 075 kati saagala kumanyira ngenda kukuyingiza ettaka nga tewala nyambyeko ani gosiruwalirako tukunoonya wano olemye n'enkuba tekyatonya kulwokuba oli ku kyalo obeya ssebo gwe ja kumpulira saagala kumanyira leero ebyo bwe bikoma yali yamulunga eddagala nga musambwa gundoonya ssente kasita gwataama gwe yasooka mukola ki muyinamira kankuyinamire nalyoka amusindika eddogo namusindika eddogo alo oddangayo wano si wammwe genda kawalala beno tuli bakambwe stupid kenkome nawo bannange kiki ekipasuse oli teyamanya gwazise teyalaalayo naye nga kibadde kitundu kyakubiri nagaizi genda mu MK Majestic Plaza Emmys Video SD 18 Segawa City kwe tuli mu Kisenyi mwena abagira bina Uganda tubaagala nnyo era mwebale nnyo bakasoba bafa abazze kulwama na mulenzi ono Roni mwebale kuwagira tubaagala nnyo mwena abantu b'ebulanga Mukama abankuumire takuumira ssente